AMAWULIRE kuchenda mu mukaga katonyeza BT Fama gakusomerwa Tomu Mulondo. Ampuliriza wasuzo kya najo sinziro okuwuliriza BT Fama nabbambula w'omulira akuttemu ekifo ekisanyukirwamu ekya Happy Boys ebusega ekisangibwa mu Lubaga enkya y'olunaku olwaleero. Era omuliro guno egukeeredde abadigize babadde bakyagenda mu maaso n'okudigidamu ebintu ebalirirwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi bitokomokedde mu nabbambula w'omuliro ono era nga mu kiseera kino kivuddeko omuliro tekinnaba kutegeerekeka. Ebirala ebikwata ku nabbambula w'omuliro ono tujja bikwongera mu mawulire gaffe nga bwe gajja. Mu mawulire amalala, minisita w'ebyemirimu n'entambula General Edward Katumba Wamala asabye bannayuganda okuwa abakontrakita abaweereddwa obuvunaanyizibwa okukola entindo okuli olw'Ekatonga n'olw'Ekabula Ssoke akadde akamala kubanga singa babapapiriza kiyinza okuvaako ensobi ate eziyinza okwonoona entindo zino. Minisita Katumba Wamala agenza okwogera bino amaze kufuna kusomoozebwa okuva eri omubaka wa Kalungu East Francis Katabaazi atadde minisitule eno ku nninga ng'ayagala esooka ekola olutindo lw'Ekabula Ssoke ng'agamba nti abantu abava mu bitundu eby'ekalungu bwe bayinza okweyambisa mu kiseera kino kubanga ddwo okulukola kuyinza obutatwala nsimbi nnyingi ddala. Wabula Katumba mukwanukula ategeezezza nti entindo zonna zeetaagisa era za mugaso kale nga bakontrakita abalina okukola omulimu guno weebali era batunudde n'enkaliriza nga singa bapapirizibwa kikyayinza okuvaako omulimu okukolebwa mu ngeri eyagadde ngalye. Poliisi evuddeyo n'etegeeza nga bw'eyimiriza Liyisinsi eziwera ddala 39 eza kampuni enkuumi era ez'obwannannyini lwakulemererwa kutuukiriza bisaanyizo ebyetaagisa. Bino bigenza okujjanga obutemu obw'emmundu okuva mu bakuumi abakampuni ez'obwannannyini nabwo bweyongedde. Kati nga ssaba poliisi Martin Okoth Ochola ebiragiro bino abiwadde ba DPC abaduumira ebitundu eby'enjawulo okutuukiriza ekiragiro kino. Ono era alagidde emmundu zonna eziddukanyizibwa amakampuni gano ag'obwannannyini zigaggyibweko bunnambiro ng'ensonga zaabwe bwe zigenda mu maaso n'okwetegerezebwa. Kati Palamenti naye evuddeyo neyingira mu nsonga z'amatendekero aga waggulu oluvannyuma lwa lipoota ez'enjawulo eziraga nga nnyingi ku kkosi ezibadde zisomesebwa bwe zaggwako edda. Amyuka omukubiriza w'olukiiko olukulu Thomas Taibu agambye nti ebiwulirwa ku nsonga zino bikyali mu nkuubo kati ng'ayagala amatendekero aga waggulu gaveeyo bunnambiro gannyonnyole Palamenti ku masomo agoogerwako. Wabadde ag'enkeera leero oli ku BT Fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga.